omukono. New Highway Hotel obako ogw'okusaasira ono Saamu Kyalema gwe mumanyi ow'omundeeba asaasidde nnyo jjajjaawe olw'okufiirwako sengaawo ono kitalo nnyo atuweereza olubugo lwa sikisa emitwalo 10 bweddu. Embuga y'omutaka Namugera Kakeeto ebbaale atusaasidde nnyo olw'okuviibwako omuzzukulu ono Nicholas Kasekende Namugera Kakeeto omukulu w'ekika ky'omutima. Ono awandiise nti obubaka muwulire obubaka buno nti obubaka obw'okubagiza asaasidde nnyo Mutaka Kayiira Mukama omugenzi amuwe ekimuli eky'emirembe omubugo siringi emitwalo 5 tebuvudde n'abutuwadde tataddeeko naye nga zo zituuse. Obubaka obw'okusaasira buwalula Mubende kakati ssebo Mutaka basebo abataka b'obusolya ssebo obukadde bufe abasumba munzikirize ntuse obubaka buno buvudde w'Omutaka Kayiira omukulu w'ekika ky'Embogo. Yagambye nti abamu temunnatuukayo emmanga eri naye ekiri wano kyonna akimanyi. Yeebazizza nnyo buli ali wano naye agambye bw'ati neebaza Katonda olw'okumpa omwana wange ono Namagembe Allen era nampa obusobozi okumulabirira okumuteekateeka wamu n'okumuweerera. Katonda yamuwa ekirabo ekyokumanya okuna ntuuse okwebaza kwange okw'ensusso. Neebaza abantu mwenna naye mukkirize bano mbeebazemu ak'ensusso. Asoose omulabirizi Bbanja mulabirizi w'Ennamirembe yeebale nnyo yeebalire ddala n'awandiika nti muzzukulu wange ow'ensonga Honorable Kyagulanyi Ssentamu akwebazizza nnyo ne ttiimu yo yeebazizza nnyo omusumba w'e Mutundwe n'olukiiko olukulembera ekkanisa y'e Mutundwe mwebale nnyo weebalire ddala watandika ensonga eno ku Sande nakati oli wano ng'ogimaliriza. Bassebo ne bannyabo mpapye nnyo olw'ensonga y'obukulu bw'omukolo guno. Mu kaseera kano obudde bugenze tusigazaayo